mu ggwanga lyattu Uganda era nga buli lukya embeera yeeyongera okubeera ey'ebbugumu. Kakati nno abantu be twali tumanyi abali mu opposition oba bagamba nga nti ba opposition kakati nno munange ebintu byongedde okubeera nga ate byeyerula era nga amazima ageeyongedde okubeera nga ate munange gavaayo. Kakati nno abantu bangi nnyo bbanga ddene nnyo babadde nga balangirira nti ba opposition era nti bali mu kubeera nga bali mu mission ya kubeera nga tebajjako Mr. Museveni oba Mwami Museveni obuyinza ssaako n'ekibiina kya NRM basobole okubeera nga ate munange bakwata entebe ennene. Kakati nno emundu baleka bonna bonna beegasse bazitunuuliza ekibiina kya NUP ssaako n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamu ku abo abasinze okubeera nga tebeewunyisiza ensi eno mwe muli omukulu Lord Mayor w'ekibuga Kampala omukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago alina obubaka bwasobodde okubeera nga ate aweereza ekibiina kya NUP ssaako n'omukulembeze waakyo era nga kakasizza anti mu kano akalulu akajja kano yataddewo dda amagye abagenda kubeera nga ate munnange bakola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga ate abalwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye yonna yonna gyesobodde okubeera nga ate munnange asimbawo mu kalulu akajja era nga Kasabi Nkayina agenda kubeera nga ate kakutirawo awo nawe osobola okubeera nga ate wewulirako embeera nga bw'etambula sayidi zeeyo nga Elias Lukwago asako ne banne bonna bonna munnange engeri gye balangiriddemu nga bagenda okubeera nga ate munnaye bava ku Mwami Museveni ate babeere nga ate balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kano akalulu akajja nkugambye bakakasizza nti bagenda kubeera nga ate bakola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga ate Robert Kyagulanyi Ssentamu abamugoba mu kalulu akajja n'ababaka be bonna bonna basobodde okubeera nga ate asimba mu bifo ebyenjawulo. So genda kubeera nga ate mbikutirawo awo nawe osobola okubeera nga ate obyewulira kugenda wansi awo mu comment section tekawo endowooza ekulooza ddala ki ekituufu ekiri mu kubeera nga ate ki happeninga mu opposition gye tubadde tumanyi nti bano boba opposition kulooza ki ekigenda mu maaso. Video nteetako ekika likinga sharingira ku abula comment section always be open tikigana whenever woina comment yo nobeera nga ate ogisulawo wansi awo nawe mbajjeeyo of course n'obutambi bulabu nnyo bwengenda okubeera nga ate mbazanyirawo nina nabbanja maaso awo alina obubaka obukambo basobodde okubeera nga ate aweereza Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP era byonna byonna ngenda kubeera nga ate mbikutuusako awo subscribe nga tugatte ku mutongole abulwenda bandese video ojja kubeera nga tufuna notification nti kakati agagudde side zeeno Fahad asobodde okubeera nga ate agatuletera komawo n'ensonga endala nyingi nnyo tuvaawo. Bwino gwengenda okuleeta nga tutandise campaign batugamba mu November ngenda kuleeta bwino waliwo abatajja kuddamu kusitula mutwe wano tugenda kuleeta wano nga tuli mu lutabaalo luno waliwo abaali badde tebajja na batawaanya nti babasaba akalulu bajjudde ebikolobero bajjuddeko bakwabudde kino bakwabudde kiri omu bw'agenze Makindye East oyo mumumanyi yagamba nti alina byalya alyaki oyo alya ebyo n'agamba kati gwetwala eno gwetwala East batudde eno babiri gwetwala East nange ntwala West mwegabanya byabajjajjammwe mwegabanya bwe batyo temukkiriza bintu bya bujeta nti bagenda bagabana bugabanyi mwe musalawo mubalage nti mwe muyina obuyinza birisi byakwegabira nti mwe musalawo mwe muyina obuyinza bakijjamu enjawulo obudde bamutudde Makindye East wadayamu mutalina yadde n'akasigo tugenda omulumba yeeyo amagye gonna twamaze ogawagala. Lukwago ekigendererwa kyabwe kukolawo FDC block oba badi FDC bajje wa Kyagulanyi onulero tuje baliko bagala kuteesa wano wenjogeredde teri kuteesa tetugenda kuwagira Kyagulanyi banga bateesezza ne Kyagulanyi tewali kuteesa ate muteesa ki ozze naki tebannaki balina ate balina ki bali balina kujja nakyo mu 2021 ne beebaka kati bakomye kati batubayita namusanga ndeeba ngalyawataawa kati tugenda bayola ku street beyi gye tugenda okukola ndondolo bazze nga we bali waliwo wano omusajja jeno olutalo lwe Rwanda nga luwedde buli omu yali agenda okudda Kagame yagamba Mugisha Muntu oba ojja jangu nga Mugisha Muntu tojjanga jeno kati bayagadde okujja n'akafonze president kati emyezi 6 wegiggwako bajja kujja
tebalina alternative. Balina kujja kati. Omukyala yenna ng'akyali ku campus aba amanya ajja kufumbirwa dokita. Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu. Olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo. Naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala. Nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi. Kati olw'okuba abantu baamubuze we want to take advantage. Najja ku kisaawe ewali ennyonyi. Wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi. Abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala. Yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki. Abamu baavudde mu Bende, abantu baawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa. Kyova olaba abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu. Wano e Kakumiro kibadde kikalu. Yabuliddwa byayogera nze gwe yatutenga manifesto ye. Nze Bobi Wine seesimbye naawe. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi. Mu protest gye tubeera gye abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki? Naye abo bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe ng'omupiira gwakoze ki? Gwawedde. Era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kitunga tebeetegese naye nga bakigenze mu kwagala. Kyo njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwa mperekeze. Waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki? Olwo n'atambula ng'abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera Mwami Museveni mu bugenderevu. Naye mu busajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye ng'abantu tebawulira bwe tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera ng'abandi badde bakulemberamu okusigugula Museveni basazeewo okugolola kooti kumuwerekera. Ako ke kabenje akaliwo. Y'ensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga. Ate bayimira mu paale ne bagamba nti ate register bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera. Na buli kati isseeko ya register tewali agimanyi bw'enaafaanana biometric oba manyo. Tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira. Abantu badde bakulembera olutalo lw'okugyamu Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira. Mumwewulira? Ku ssaawa eno buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje abamwewulira. Buli muntu yeekukumye. Tetubagamba tutwala abantu mu kalulu nga tewaliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi gwe tebijja kuddamu kukola ki? Byatandise tubanaaba na nominations. Ne weebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera Mwami Museveni ku mbaga ye. Tumuwerekera bannaffe andi badde bamuggyako obuyinza bali mukuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu kooba naakola ki? Kati ffe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze bo nti bavuganya. Era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo ne weebuuza ani agenda okumanaginga contest y'okutwala obuyinza. Wali muntu yeesimbyewo n'ayeera mu lujja naye yeesimbyewo. Ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo. Omuntu wakola ekirungi yeebazibwa so nga ate omulala bw'akola ekikyamu abuulirirwa oluusi n'aweebwa n'ekibonerezo. Omusajja ono yavuma Katikkiro wa Buganda. Omusajja ono yatyoboola n'ayisaamu olugaayo era n'akunkumula
abataka abaami aba Buganda. Omusajja ono yatyoboola Namulondo eya Buganda. Kitegeeza ffenna ng'Abaganda yatutyoboola kubanga bw'ovuma Katikkiro Kabaka waffe ow'ebweru n'ovuma era n'otyoboola abaami ba Kabaka, iffe ng'Abaganda ffenna obeera otuyisizzaamu olugaayo. Omusajja ono avumye atyobodde bannabyabufuzi bonna, ate nga ebyo byonna abikolera ku ntimbe television oba amarediyo nga abantu bonna bawulira. Omusajja ono yasomera ku ssomero lye bayita Kibibi Islamic gye yali akolanga entertainment prefect. Omusajja ono n'akuba omusomesa Kibibi Islamic era n'aweebwa sasipe. Omusajja ono bwe yagenda ku ssomero lye bayita UCU, Uganda Christian University Mukono, yakwatibwa mu kikolwa eky'okubba TV era ekifaananyi ekyo kyafulumizibwa omusajja gwe bayita Ibulake Mukasa mu lupapula olwa Red Paper. Omusajja ono yeesimbawokko ewaabwe ejjinja emirundi 2 miramba nga tebamuwa kalulu. Ab'ejjinja abaamukuza abaamuzaala balina ebyo bye bamuvunaana. Omusajja ono bwe yamanya nti ewaabwe ejjinja alinayo emisango egitali miwoze, n'asalawo n'addukira mu Buganda Nakawa. Njagala ntegeeze mwenna Abaganda, njagala ntegeeze mwenna abantu abaagala Buganda, njagala ntegeeze mwenna abawa cultural norms ekitiibwa nti Ssaabasajja Kabaka akulira Obuganda asula Nakawa. Naye muwa mutya omwami oba omuntu eyavuma Katikkiro waffe Kabaka ow'ebweru n'atyoboola abaami Ssaabasajja Kabaka be yasiima bamukulemberereko Obuganda? Mumuwa mutya obukulembeze ate abeerenga yavunaanyizibwa ku kitundu Ssaabasajja Kabaka waffe mwasula oba mwawangaalira? Bw'abeera nga teyasobola kuwa Mmengo oba Obuganda ekitiibwa, munkakasa mutya nti anaawa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa nga mumulonze mu ofiisi ennene? Bannayuganda, njagala mbategeeze nti Ssaabasajja Kabaka iffe ng'Abaganda bwe bulamu bwaffe era obuwangwa bwaffe ng'Abaganda bwe bulamu bwaffe. Naye omwami ono enneeyisa gye yeeyisaamu onkakasa otya nti nno ajja kuwa obuwangwa bwaffe ekitiibwa? Bannange, buno si busosoze kubanga Nakawa mwami Ruhindi eyalinga member parliament okumala ebbanga eddene kumpi myaka 2 si Muganda. Naye omwami oyo mwami Ruhindi talina history yenna ng'atyoboola Obuganda. Bannange, Obuganda busembeza buli muntu era kasita obwagala nabo bukwagala. Nga bw'olaba abantu abagenze mu Busoga, toyinza kgenda mu Busoga ate n'otyoboola Obwakabaka bweyo oba mu Bunyoro oba eyo mu West Nile oba babulina kwegamba buli wamu olina okuwa Obwakabaka gy'osenze ekitiibwa. Kati mwami Ruhindi yawa Obwakabaka bwaffe ekitiibwa era awa Ssaabasajja ekitiibwa. Y'ensonga lwaki tetumulinaako ko lyonna. Naye omwami ono ayinza okulowoozesa nti ffe Abaganda tuli basosoze kubanga nze ndi Muganda, ekikwatagana ku Buganda nfiirawo. Abaganda abali e Nakawa era Baganda bannange mwenna abali eyo nga mwagala ennono yammwe, mbeegayirira munneegatteko, mukowoole emizimu, mukowoole emisambwa, mukowoole buli muntu yenna gy'ali
ajje aneegatteko atwegatteko bannanga abantu abatawa nnono kitiibwa tubasenze luti baddeyo ewaabwe bamalirize emisango gyabwe. Omusajja ono mwami Waiswa Mufumbiro yawemula Obuganda era n'aloga Abaganda tukuyita kuloga. Yavayo n'akola statement nti Sseggirinya Muhammad yali yeerwaza asobole okufuna political mileage. Omusajja kati ali mu ttaka. Ifenna Abaganda okwo tukuyita kuloga era tukuyita kutemula. Kati abantu bennakawo omuntu bw'atyo gwe mwagala okutuweereza astagfirullah. Omwami ono n'agamba nti Ssewanyana ne Sseggirinya baali bazanya political game ne beesiba ne bateesa ne gavumenti n'ebawamba n'ebasiba Sseggirinya kutuuka kufa nti yali political game. Astagfirullah. Oyo gwe mwagala otuweereza. Omwami ono n'agamba Dr. Kizza Besigye okumukwatira Kenya yazanya n'ab'ebyobukwerinda ba Uganda bamukwate asobole okufuna political comeback. Astagfirullah. Yoyo gwe mwagala okutuweereza. Naye essaawa zino tugambe ekkomera lyalimu wenkoledde vidiyo eno naye ali mu political game asobole okubeera nti afuna political mileage. Lyazza agamba bannayuganda nga ffe Abaganda omuntu ow'ekika ekyo aba yeetaaga okubonereza. Naye olw'okuba tetulina buyinza bubonereza koolina naawe koolina okukozesa yeetaaga kalulu. Ne bwe mumuwa akalulu mugenda kuba mulidde mu abo bonna mu Sseggirinya mu Ssewanyana mu Kizza Besigye olukwe. Bwe mumuwa akalulu omusajja ono mugenda kubeera nga mulidde mu Buganda olukwe era mugenda kubeera nga mwenyigidde mu kumalawo Buganda. Bannayuganda omusajja ono eyamuwa olukusa okutyoboola Obuganda okuvuma Katikkiro okuyisamu Abaganda amaaso okutyoboola mwami Besigye nti no azanya political game musajja Muganda era bino byonna ng'abimanyi. Akimanyi nti yakubako omusomesa ne bamuwa suspe era akimanyi nti bamukwatako nga BTV Ibulake n'afulumya ekifaananyi mu Red Pepper. Byonna abimanyi. Saagala mulooze nti tabimanyi. Naye kituufu omuntu asaana aweebwa second chance nga yeetonze. Omusajja ono asaana aveeyo yeetendera Obuganda. Era nze Eddie Mizaya sivangayo ku dikampeininga muntu. Waakiri tulonda Nabbosa Emityana naye nga tetulonze musajja ono. Kubanga nze ninamu ekifaananyi kigamba weyavumira Katikkiro watya nga ageze mu palamenti n'akola ekiteeso nti Ssaabasajja Waasula abatundewo. Kubanga ye bw'atyo bw'akola bw'abeera nga yasobola okukuba omusomesa yali amusomesa. Kati omusajja ono bw'anaaba nga afunye olugu amaanyi memba wa palamenti agenda kubakuba abantu b'ennakawa. Nze mbakakasa bw'abanga yakuba omusomesa ate muyinza obutasigaza bintu mu nju. Bw'abanga yasibalo n'agenda BTV ya muyizi munne oba ey'omutuuze mukono gwe weebuuzeemu omwana alemeredde bazadde be gw'osobola okumulongoosa. Bazadde b'ono bebe ejjinja abasoga banna baamukuza abalemeredde bo ne bagamba tetuyina gye tumusindika, tetusobola kumusindika kuteeseza busoga olw'empisa ze bamanyi obulungi. Jjukira ffe waffe musenze mu Buganda ffe tetunnamutegeera bye tumanyiiko bye butono era kigenda kuntwalira ngenda kusponsalinga munnamawulire agende e Busoga abuuze lwaki Waiswa Mufumbiro emirundi ebiri nga yeesimbawo nga tebamuwa kalulu. Mu tayimu eno ngenda teekamu ssente zange era munnamawulire agenda e Busoga ng'agenze kukola program kwebuuza bwe banaatugamba nti Waiswa Mufumbiro yeetondere oba talina kye bamuvunaana ekyo tulikitunulamu. Era ngenda kukozesa munnamawulire y'omu atambule mu Kampala
nga yeebuuza omuntu avumya Obuganda Katikkiro kabaka waffe w'ebweru yeetaaga kibonerezo ki? Omuntu ayisizza abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.